But you're going live? Yeah, I'm going live. See, that's the moon. That's how it looks like. Because I want to give them a picture of how it looks like. Hey is watching. Huh? People are watching. Let me put the glasses here. Does it show? People are watching. Yeah. Well, you're getting. Go down. Go down. Because that's what it is. I don't know if I put this on. Yeah, you Let me. on like that. You put it on like that? No, you put them. Yeah, put it on. But anyway, techiba watch fana nchitufu kuba ffe bwe tujitunu bw'ogutunulira mu buno bu glasses okola ki olabira ddala omwezi obudde nga buzibye n'olaba omwezi gwe nnyini oba ogiraba. But with the naked eye you can't. Kati ffe tuteekako bwetti olabira ddala omwezi gwe nnyini naye ndowooza wano with the naked eye tosobola kiraba olaba bulabi musana naye kati ffe bwe tutunulayo na buno bu glasses oba okirabira ddala bulungi nnyo. Let me see if I put this glass. Let me see if I put this. How about if the moon comes, I'm going to put the glasses on the moon. On the moon? Yeah, I will. I'm trying to see if this helps. See if I put this on. Well, how many people put No, I don't think you can see it with just a camera. Tosobola kiraba olina okubeera ne lens eno kati bwe ntunula bwenti ne galubindi eza bulijjo sirina kyendaba naye ate bwe ntunulayo na buno ndabira ddala bulungi nnyo ndaba omwezi ndaba omwezi ngulaba nga gugenda connecting away kuti guli half moon. I don't know how to explain. I don't think you can see it with the naked eye. You can't see it. It becomes like a half a moon. Do you see it? Yeah. Can you explain to the people what it is? What do you see? I see the moon. I see the sun in half. Come here and explain. What do you see when you look? I see the sun in half. But with your naked eye, you can't see it. You can only see it when you put on your glasses. That's the only way you can see it. With the naked eye, tosobola kiraba. Naye I'm wearing the glasses. let me see. I can see the sun. Ate nze kati bwe nteekako bugrasi buno ate nze mbasi balaba buno bulabika bwo bwakutunula butunuzi mwezi okitegeera kandabe. Where's Jaja? Is she coming? Yeah, she's just getting ready. What is she getting ready to? She's ready right now. Mama wange bw'omugamba tubeeko abantu b'okulaga ng'agenda ayambala n'omugamba tetulina gye tulaga ku pate nti tulina pate gye tulegako yiyo ng'agenda ayambala ngenda balakayo omwezi oguli. It is too brown. It is too bright. It is too bright out. That's the sun. Naye kati bw'oyambala bugalubindi it's completely different. I'll open it. Bw'oyambala bugalubindi it is completely. The moon is going to block the sun in 2 feet. Oh, that's so bright. The moon is Where are your glasses to keep them? Where are your glasses? Yeah, I should wear my glasses. Wait, I got one for Jojo. I got one for Jojo. I have other glasses there. I didn't know you guys had glasses. No, the whole school got one. The whole school got glasses? Yeah. Oh, the moon is going to block the sun. I bought this, really expensive. How many dollars? Some guy was selling them $10 each. He ripped me off. But I didn't know you guys had glasses. Okay, I'm gonna bring you back, Kato, to explain to people what do you see? I see the moon is halfway going through the sun. But you can only see it with the glasses. You can't see it with the naked eye. Yeah. And it is too bright outside. Oh yeah, if the moon is blocking it, it'll still hurt your eyes too. Okay, let me see if I do it with these glasses, if you guys can see anything. Nope, you can't. It has to be.
Oh, I think you guys can see something. Yeah, it's red. Wait. Yeah. We'll take a couple glasses even. Yeah, That's what you see. yeah, that's what we saw. But we see something completely different. Yeah, just make sure to purchase some. Yeah, I see the wood hat and you can't see with the naked because it will break, it will burn and make you. Yeah, it's too bright. The sun is so powerful that can still. Wait, Georgia got regular glasses? Georgia is gonna have to put those on. I think go same way. The moon is not that strong, but when the moon Look at is the still wow. blocking Look it, at. the sun is so You ain't get strong it again. that can still hurt your eyes. Okay, go check. Kato, go check that door. I got two. Yeah. What's will stay here? This is what you see. Bugalubindi bubo butuddeko. Tosobola tunulayo na maaso. Bubo awansi. So butuddeko bubo awansi. Ewo kobosumula akali mukapapula. Within kutaba kagunti, this is what you see. But when you put the lens on, this is what you see. Kati fe naye ate fe tulaba mwezi gwennyini. Simanyi bagumba omwezi muba mugulaba. Fe tulaba omwezi. Okay, that's what you Georgia, see. now look at the sun. Aha, keeko. Georgia, look at the sun. Keeko. Wajjako galubindi, this is what you see. Naye bw'ossaako kano akantu, this is what you see. Teekako bugalubindi otunuleyo musana. Kumusana totunulayo n'amaaso go maama. Ya bw'oba oyambala obugalubindi obw'ekisiro. Kati tunulayo eri musana. Ate otunudde mu musana, olina kutunula mu musana gwennyini. Tulaba omwezi. Tulaba omwezi ya. Aha. Hiyo eclipse hii. Kasooke nnoonya awantu awali open obulungi. Wetuba tukola ki? Wetulabira maama, olaba maama yeesaze obugalubindi. Maama olimu oluniganiga. Olimu oluniganiga. Kangende mbatwale awantu. Let me take you to an open space. Place where we're gonna watch it real good. What's again? Where we're gonna watch it real good. I'm wearing my glasses. Please say a command. Yeah, you be quiet. What's again? Eclipse. Etabuse. Buli muntu yenna. Bugenda kuziba. Anti mbadde mbudde ku Wi-Fi. Wi-Fi. Let's go find a place where we can watch the eclipse. You know, we can watch the eclipse. People, everybody's putting on their glasses. Sajja binzibye. Obonye obuglass bwembogoze buli kamu. Bwabwerere. Waliwo abutunda okwo ku Facebook abantu bagezi. Abutunda buli kamu akatunda $1. Abutuguziza $10. Buli kamu nengamba why? Nganze simanyi nti ate abaana baabo bawadde kuti ku ssomero baabo bawadde babwere. Okitegeera naye nga eclipse kahamba twale awali gundi awali clear. Awali ng'ekisaawe. No, awali like open space so I can stand outside and show you. Tugende tugirayo. Mama wali olabye ku eclipse? Wagiraba enjuba erwanagana n'omwezi. Baba balimba eclipse enjuba omwezi guba gusiikiriza enjuba ne bijja ne byalininga bwe biti ddala. Kati tugenda kutuuka ekiseera obudde buzibe. Obudde bugenda kuzibamu awo ak'ekyati. Otegeera obudde bugenda kuzibamu ak'ekyati. Banange wano tuli Maine ku kyalo ku state gye bayita Maine ku kyalo bakita urban Maine. Okay, urban Maine. So you guys, can you explain to the viewers what urban Maine is all about?
Oh, I should have gone that way. Like our school? Not your school, anything about urban Maine. Is there anything you can tell people about urban Maine? You don't know anything about urban Maine? I know. What do you know? Banaye temufaayo ngenda kuyimirira mbalage Eclipse. Eclipse ngenda gibatuusaako mu bujjuvu. I'm gonna find a place to park so I can show you the Eclipse. The Eclipse. Maybe I can just go here. You know, I can just go in this parking lot right here, which is open, so we can watch the eclipse. All right. Let's park right here. I see people got their glasses and trying to watch. Yeah, let's go watch it. All right. So get up. I see the sun. It's not that long. I need to bring my son. I'll bring 2 glasses because I need to put one on the camera. I see how it's done. Wait, let me try it one more time. In the bati eko. Okay, don't move. Mom, bugalubindi tobulira biki. Bwambalo. Totunulayo nga tolina galubindi. Amaaso ojja kugeerabira. Okay. Kati yessaawa y'okulaba ki? Y'okulaba Eclipse. Obudde nno bugenda buziba. Obudde bugenda bukola ki? Obudde bugenda buziba. Okay. All right, I need to put this. I need to figure out how to do this. No, not me. What time is it? Okay, to align this na byetu sibyangu. Okukyalaini. It's too bright. No, I need to align this. Okay, there it is. There it is. Then I have to. Okay, there it is. Okay, kati njifunye. Nina kuteekako bugalubindi ogiraba. Nange ogitununamu yiyo ogiraba. Okay, Eclipse yiyo bannange mugyetegereze. Obudde bugenda kuziba essaawa yonna. Maama ogirabye Eclipse? Ate oligamba nti saakuleetera Eclipse. Eyo njikuleetedde life. Eclipse yiyo. I think there's 10 people. Huh? Mommy's here too. Your mom is here? Just joking. I thought Mommy was here and I'll be like, how did you find her? Iyo Eclipse. Ebuzaako katono kimalayo. Wabula ate njiyiza okuteekako bugalubindi. Njiyiza. Kaako, egenda tubuzayo katono nnyo obudde okuziba. Kasitono okalabaako nga kasemberedde. Don't look there without the glasses, you guys. Kasitono olabaako maama akakagundi ako nga kasemberedde ddala. Nga ogenda olaba wajjula. Wagenda wajjula. Wagenda wajjula mpola mpola. Anfune wentu. Aha. Wagenda wajjula. Kankasembeze hiri emabega. Obanka zoominge. Aha, kagenda kajjula. I see people watching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kagenda kajjula. 9. Obudde bugenda tuziba. Maama obudde bugenda tuzibako. 11 people.
obudde kaako kabulako katono okujjula. Whoa, this looks cool. Mama nyebo, mama nyebo. Mama nyebo. Nice. Mama nyebo, kabulako katono okujjula. Mama nyebo. Mama nyebo. Mama nyebo ambazeeyo. Twadda neno. Twadda neno. Mama nyebo. What's you guys? You have the best dad. I brought you the Eclipse. You know I brought that? You know how much money I paid for that? No, didn't pay this. I paid for the Eclipse to come. Yes, I did. Yes, Daddy, did you just get a rope and pull the moon? I paid a lot of money to get this for you. How much money? How much money? Yeah. You don't even want to know. Maybe it's always that. Havana, abatalimbika nabo. 10 Havana, bucks. $10. Is $10 a lot of money? Yeah. Yeah, well, that's the most money I ever gotten. Tolina magezi wasu. Neno ndikakwatikana ssebo nawo n'emikono gye. Olaba Eclipse eri kumpi kuwera. It's almost full. Oh, I see this. Daddy's looks so cool. Looks so cool. Yeah, it looks cool. I see the moon. You guys can see it. You see that? I thought Mommy was watching. You thought who was watching? Your mom was watching. Oh my God, it's almost there. Kati ate ffe abatubirabira mu bugalubindi. It's almost there. I see the moon. I saw the moon. Mama olaba omwezi we gugenda okugalawo. Omwezi gugenda kiggala. Gugenda kiggala. Oh! MC Rich abatuusizzaako. The moon is right there. International. Daddy has the moon. The moon is literally right there. The moon is literally. Kati kambalage ekiri wabweru. Wabweru ffe. What time is it? It's 3:17. Tuli wano wabweru obudde ndowooza omusala olaba obudde butunula. Obudde bwe butunula bulungi nnyo. I'm not looking at the sun. Naye kati bw'otunula mu gundi n'ebigalubindi obeera olaba naye ng'obudde bugenda kuziba. Ssaawa yonna obudde bugenda kukola ki? Bugenda kutuzibako. Abantu bonna bataddeko bigalubindi bali mu kwasaamirira ng'ente by'eroole. Otegeera omanye ente bw'eraba loole yeewuunya kino kiki kino. Ensi yonna budde bugenda tuzibako. Otegeera ngenda kanga sinnabazaayo. I'm trying to paint a picture for you. Olabe nti obudde butunula. Oba totunuddeyo nagundi, this is what you see. Nga totunuddeeyo naye ngenda nenteekako buno bugalubindi ngenda nebuteekako kuno. Just okulaba ekifaananyi ekituufu. Naye bwe mba tunuzaayo kamera, this is what you see. Naye bw'oyambala bugalubindi n'ossaako bugalubindi, it changes the whole thing. It changes the whole thing. This is what you see with the glasses. Otegeera ekyo ky'olaba. That's what you see. Simon Godslave ogamba otya? Otegeera omusajja akyasinze okuvuma Kyagulanyi akaako kati mukalaba. Ndi wano nange njasaamiridde gezaako kuzoominga kaako kali wala kankazoominge benazo kazoominge kazoomi nkazoominze n'emikono gitandise okunnuma. Naye mmwe abatagaba birabo kuno tebagabirako birabo. Riti mu Westers mwe mumanyi sente zampadde okujja wano kubalaga bino. Okay, there's no. Mikono gigenda gyennuma. Muleke saa yonna gwe kyana gwe olwo oluggi lw'oggala bw'oti lwa nnyoko
Singo enkuba gy'okubyemu oluggi olwo singa onkubyemu oluyi nze emmotoka nzirabye mu bukulu kati nze biba binyiiza okukuba emmotoka yange oluggi woli tuddeyo twadda nneeno gwe ddayo eri olabe ebintu byolwo. Why are you coming here? You want what? Okay, I can see them. I can see it's going up. Bugenda kuziba essaawa yonna kimyuse essaawa yonna obudde bugenda kuziba essaawa yonna obudde bugenda kuziba essaawa yonna obudde bugenda kuziba budde misana omwezi gumyuse. Mama kiri kiti eyo mama mama kiri kitya kamba take ku mama kiri kitya mama soko nnyonnyola aba kiri kitya mama mama kiri kitya bakuwaana come explain to the people what you're saying. Let them know. What are you saying? The sun is almost gone? Yeah, and I see the moon. You're seeing the moon. Anthony Keso gamba oti anzija London wetegeke. Katuzeyo kambazeyo essaawa yonna mama kiri kitya mutubulire bwe kiri kantunuleyo. Ekikulu nze sobola kutunulayo mu kamera ate nga bwe ntunulirayo mu ssimu. Kati ab'essimu kansoke nzizeeko ab'essimu. Obudde nno bugenda buziba maama okimanyi? Ebukyazibanga bwadda. Ebyo gwe obimanyi. Ate gw'oŋŋambidde nti ombwezi kulwana n'enjuba kati bweba anti baabalimba kati gwe omwezi kulwana n'enjuba era bugenda kuziba ate batugambye batugambye ku ssaawa mu eri eno ku ssaawa 9:3 simanyi mu meka bugenda kuziba kati tuli mu ssaawa 9:2 otegeera 9:22. Don't do that. The moon is almost gone. Yeah, it's almost gone. It's gonna be gone in a few minutes. I don't know. It's almost gone. It's gone. Well, it's gone. Yeah, it's gonna get dark. Yeah, it's gonna get dark. It's about to get dark. It's about to get dark. After the moon is going to come in just any second. Banange obudde bugenda kuziba nga bukyali busana obudde bugenda kuziba ate buke obudde bugenda buziba maama abakyuse eno obudde bumulaba eno obudde bugenda buziba kanzijeko kuno obupapula eno obudde bugenda buziba obudde bugenda bukola ki obudde bugenda buziba obudde banange obudde buziba banange obudde Mama, what is it?
obudde bugenda kuziba kati ndowooza kino kye bagamba nti obudde buzze ku bunnaabwo kubanga omusana gudda ku omwezi gudda ku musana kino maama kye bagamba obudde nno buzze ku bunnaabwo kino kye baali bategeeza obudde buzze ku bunnaabwo kati omusana gutudde ku omwezi gutudde ku njuba obudde bugenda kuziba obudde bugenda kutuzibako bannange maama olabye experience eno obudde bugenda kuziba budde bucye ovanga ne ku duniya obudde the day is going to kuziba bwe kambazze eno olaba obudde bugenda buwungera buziba kasana kaako ku kamera 2 anti kati mu studio ffe tulina kamera 1 kamera 2 obudde mama obudde bugenda kuziba mwe mujje mulabe obudde bwe buziba get out of there muveeyo eyo mujje mulabe obudde bwe buziba mujje mulabe obudde bwe buziba wano emisana n'ekiro look at it mama obudde bugenda kuziba bannange obudde bugenda kuziba obudde bugenda kuziba Oh my gosh, look how close is it? Look, it's like... laba obudde guys, I am scared. It's gonna get dark. I am scared. I want to call my mama. Leave that. Get out. Out. We didn't come here to play in the car. Get out. Wait, all these glasses? Maruka kulinga aga chitao aga kulinga garich. Wait, look, Koza ate tuli ku live ya rich ajja tugobako. Wait, look, it's getting obudde kati bubo bukutte. Yeah, it's getting darker. When you look in your thing, bukutte birinana ganya omwezi gwa line nze. Darker. Anteke bugalo bindi babulire kuba kamera eno tekuwa kifaananyi kituufu. After the sun is gone, it's going to be so dark. Look, it's nighttime. Ya kubulako katono nnyo kubulako katono nnyo omwezi gukoleki n'amatala gasiruwadde mama amatala gazzeeko ag'ekiro amatala agajjako ekiro amata agabweru nago gaago gazzeeko nago gali confused gagamba amatala gazzeeko ag'ekiro gagamba obudde bulabika buzibye mangu leero tetwebase nako kati batutaddeko even the lights for outside lights went on. They are sensing the dark. Kitabuse. Laba no. Laba ntena zalamu. Laba no nkuti. Kamera ngatechuka nayo. There you go. There we go. I see Duddies. Wait, let me see Duddy. Huh? Obudde kubudde ku bunnaabwo. Yo, the sun. The time has come on the other time. Obudde buzze ku bunnaabwo. Siwe bachogera mu Luzungu. The time has come on the other time. Obudde buzze ku bunnaabwo. Bannange obudde kubuzze ku bunnaabwo ochogera otya mu Luzungu. Bannange obudde buzibye. Obudde buzibye. Tunalya ddi ekyeggulo. Kale tuwadde twakumala lanchi ate kati obudde buzibye tulina okulya ekyeggulo. Mwe you guys mugende munaabe obudde buzibye. Saa ya kunaaba. N'emikono gitandise okunnuma okukwata kamera. The hands are hurting me. Wait, who's... Oh. Obudde buzze ku laba nno. Mbulina bina ngenda kublock kata kimanyi nti ono nyinza omublock kati kankublocking nze bamuti kankublocking nange kanblocking yono suspend kankususpending tibamvumira ku live wadde siyange kati oyo mugobye anange kinyuma odamu onvume obe kamera kyolikiye
obunyo okulinga obwala bw'embwa. Hey, I didn't. Richard Namu man blocking and Zendi Kumita. Well, let's check your glasses. It's getting dark. Yeah. It's getting really, really dark. Jojo's still looking at it. It is getting dark. It is getting dark out here. The galaxy. I can see the moon. You can see the moon. Mugobye mubitibwa. I need my jacket. Alitano bampane we. Ya practicing okuvuma. Wano we ba mu practicing ra. Kati wano tetuli mu practice ya kwevuma. Broke nze mbwa. Nanga tati kinywana kubera na power ng'omuntu bakumanyira ng'omu blocking. Kati gendo ogirabire. Gendo olinnyennyonnyojje mu America olabe Eclipse. Pumbavu gasumbo yakatale. Tugende maso. Neno obudde bwo buzibye. Obudde stuck. Mujjukire nti we kwatidde live eno. Obudde bubadde misana. It was daytime. Obudde buzibye. Obudde buzibye. I'm using 2 cameras. Kuba sagala kujja ko kiri ekintu kyaki. Sagala kijja. Wait, I need to put my glasses. Put your glasses on. Wait, Jojo is still looking at the solar eclipse. Oh my gosh, why is the sun red? The sun is literally red. I see one is red. Mama kiri kiti eyo. Obudde buziba anti nze kati ndi wano ku kamera ate kati sitaleko bugalubindi kati siraba kiri gwe kyolabe eyo. Waswa, get out. Wait, yeah, bro. The sun is about to be gone. It is about I to think we came here to watch the eclipse. What are you doing? Put your glasses on. Mama mgonkulumye. Kibaita eclipse. Let me zoom in. Why can I just get into the moon? He starts. I'm still watching it. Okay, there's a big problem. We cannot see. I thought we could see, but we cannot see. Is it aligned? Oh my gosh, it's yellow. I see the moon. Is it aligned right now? I can't see. I don't have my glasses on. Yes. What do you see? It's like it's No, like I got mine. this. It's like a. Oh my gosh, it's like. Is it close? It's like a C. Yeah, look. Kirabika eyiseewo emaze okuyita okuba ndaba obudde butandise okudda emisana. Here's your glasses. I think it's Here's these. let me see. Kamala okulabayo. Kirabika emaze okuyitawo. No, ebuzaako katono okujjula. Ebuzaako katono. Nnyo. Naye obudde ate nga butandise okuddamu emisana. Kirabika eweddeyo eclipse. Look at the sun. Kuba obudde bugenda budde emisana. No, it's not getting dark, it's getting light. Look. I see the sun is kind of if the moon is rocking it, that means it's going to be nighttime. That 4:30 is going to wait, it's getting sunny. Yeah, but it's getting light outside. Obudde butandise okuddamu okolaki okutunula kirabika wano tubadde tugenda kufuna we are not gonna get 100% the eclipse. We are gonna get like 90-something%. I think obudde buzibyeko that percentage kuba kati ndaba bugenda bukolaki obudde bugenda ate kati bugenda buddamu okufuuka eki emisana. So I think it depends on the area gy'olimu. There's some places are not gonna get 100%. I think we're one of those places that we're not getting 100%. Naye that is the experience ekolaki gye tuyiseemu okitegeera ndaba abantu
obudde bugenda butandika okuddamu okufuuka emisana. So basically omwezi gubeera gwalayininze neki n'omusana, omwezi ne gusiikiriza ekitangaala ky'omusana, then obeera ki obudde ne buziba. Kibeera ng'omuntu we munaagenda awantu omuntu n'akusiikiriza nobeera nga gwe tebakyakulaba, kati bwakusiikiriza kyekyo bagala naye gundi ansiikiriza. Kati kyekyo basically okukiteeka mu lulimi olwangu omuntu lwasobola okukola ki kwegamba kuno kubeera kusiikiriza, tubadde mu kisiikirize kusiikiriza. Naye kati wagira n'omusindika n'omusindikiza n'ogavaawo, kati naawe n'otandika okulabika. Kati omwezi guyiseewo we gubadde gukola ki gusiikiriza. Naye simanyi oba waliyo eclipse y'ekiro ne tubeera nga ate omusana gwe gusiikiriza omwezi, obudde nga buli kiro, then all of a sudden omusana ne gujja ne gusiikiriza omwezi. Omusana kati we gusiikiriza omwezi obudde ne bufuuka misana. Ekyo sikimanyi, siri scientist, ekyo sikimanyi. Naye ffe abambadde bu glasses buno, oba oyambadde bu glasses buno, ffe tukyakiraba. You can still see it, eclipse oba okyagiraba. Naye nga egenda moving out of place, it's moving out of place. It's not that dark anymore. Okalaba omwezi kagenda ka moving, kati egenda evaawo, then all of a sudden we're gonna have a lot of light. Simanyi science simutegeera, naye kitegeera nti ensi etambula oba omwezi, I don't know, omwezi, I don't think omwezi gutambula, ensi yetambula. Wetegeera naye ba scientist banaatunnyonnyola, nze sibimanyi ebyo, okitegeera. Kale kyekyo, sisuubira nti waliyo ekipenyo kye nnyinza okubalaga wano. I don't think there's anything new I can show you, but that it is what it is. Ma'am, ogirabye eclipse of the sun? Kati Uganda bwe mwagirabanga edda bongambye mwagirabanga. But we can see this. We can Nga mwasa amagirasi? Amacupa ga myufu. Amacupa amamyufu? Mwayasanga amacupa ne mugirabira mu macupa? Kati ng'oli afuna ecupa ng'eya bbiya, ezo ziri ddaaka, n'ogyasa n'olabira mu cupa. Kuba mbadde ngenda kwebuuza nti kumwegaalo bindi mwazijjangawo ebiseera ebyo. Okay, mwakolanga magezi maganda n'oyasa, kale singa ekituwa kye ŋŋambye santawanyigula buno bugaalo bindi. Nandibadde nenfuna wali ecupa, twali tuli ku afro test, tulina ecupa nnyingi eza bbiya, ninjasa netukola ki netulabiramu, okitegeera. Naye mwebale nnyo okulaba experience eno. Bagaye bagenda kuyitawo simanyi emyaka emeka okuddamu okusobola okukola biki, okitegeera. Ekyo nakyo tukoze ki, ekyo nakyo tukirabye. Okujjako nga waliwo ekira kye mutwetaaza obugalubindi tubutereke. Oyinza okukatereka n'okateekako olunaku, deeti y'olunaku n'okateekako ki olunaku lwe walaba n'essaawa ziri kyaliwo n'okatereka. Kati ako tuyinza okukafunamu essente maaso eyo ne kagamba kati akatuteebereza ne wabaawo aka Queen obanga yaliwo nga galubindi yakambala mu 1940 nga kawandiikeko nti kano Queen yakambala, omanye sente ze kabeerako. Okitegeera naawe akakutuyinza okukawandika tukundikagana maaso kano jjajja wammwe yakambala ku lunaku bweruti ne bweruti eki. Oyinza okwesanga abazzukulu baffe bakafunyemu essente. Nze akange ngenda kawandiikako deeti kenyambadde, kateekeko deeti yange ngitereke, tomanya omuntu ayinza okafunamu ssente n'agamba awe ebiseera ebyo ebintu bingi nnyo ebitalina mugaso saawa eno, naye nga maaso eyo osobola okwesanga birimu omugaso. Abantu waliwo aba collectors batereka ezo zimemorial z'abantu n'atereka. Kati obugalubindi kati buyinza okuba tebulina value, naye oyinza okukambala n'okajjayo mu myaka 10 ne gaba buno bugalubindi, kuba kati mu myaka 10 mwe mwakwatanga amagiraasi ge mwakozesa. Kati obugalubindi kati mu myaka 10 oyinza okwesanga okuva kati ng'ate kati abantu ng'atunulira mu ccupa mwennyini.
I got the galaxy. I got the galaxy. Kubanga wabira very very bright. Nga kati era bwabadde. Naye oyinza okwesanga kati ate mu myaka 10 kati okuva kati. Nga abantu ate bajja kuba tebatunulayo. Kubanga waliyo ekizungirizi kye bali nnyo ne basemberera ddala wali kumpi ne babitunuulira. Technology akyuka. Gwe omuntu wedda ato walinga osobola omuga nti osobola okulinnya ennyonyi n'ogenda n'ekususa n'ekujja mu Africa ng'aseka n'okuseka. Batambuzangawo bigere n'amaato naye kati omuntu okubeera nga olinnya ennyonyi n'ekutwala oba nti technology akola ki? Technology akyuka kati tomanya mu myaka 10 okuva kati ng'onyumiza abantu munnaye twayambalanga bugalubindi oba ebipapula ne tutunayo ng'aseka nganze bwenseka nga oli aŋŋambye nti nno yakwatanga eccupa ya goli ya kibuku waliwo omwenge ky'ebiseera ebyo n'ajaasa n'agenda n'alaba Eclipse. Anyway, bwetyo ensi bwegenda ekola ki? Bwegenda ekyuka ffe turecordinze history tumurecordinze abali baawo bali biraba ne beewuunya oba ne babaako kye bakola ki? Kye bayigirako. Come say bye to the people on here. Bye. That's it. You ain't got nothing to say tomorrow. about this. Tomorrow, where are you gonna see them? We're not appointment. See you tomorrow. See you, yeah. Can you tell them See what you the next experience? month. What did you learn out about this whole experience? The solar eclipse. I learned about it. It blocks the sun. It blocks, but it's powerful to. But it's still powerful to hurt your eyes. How does it block the sun? The moon goes in front of the sun and it blocks the sun. So why is the moon blocking the sun? Are they fighting? No. So why are they blocking? It's like you blocking your brother? I don't know. Why? Scientists still doesn't know why. I think the moon is a bully. Why does the moon have to block the sun? I think that's some kind of bullying. Right? Why would you block your friend? What do you think? Is the moon a bully? Yeah. Get out of here. Moon ain't no bully. So, Kato, what did you learn about this whole experience? So the solar, if you're going to watch the sun, you need special glasses, and the moon arm is moving and blocking the sun through. Okay. So you need special glasses. Give me one. All right. Okay. I guess you learn something every day. Okay. And Richie, thank you for the platform. Have a good day, guys. Stay blessed. Out.